Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video olunaku lwalino njagadde mbalage engeri gy'olina okusimamu eddagala lino ebiseera ebisinga likwata nnyo singa obeera olisimbye okuliraana ekitooke. Gwe wenna ng'obadde olina ekitooke ewaka osobola okusimba eddagala ne likwata bulungi nnyo. Kye tusoose okulaba kibadde kibwankulata kati oyo ayitibwa nabbugira. Ndowooza omulaba kakono akakasimba kwegamba eddagala lino likwata nnyo ng'olisimbye kuliraana ekitooke kwennyini oyo nabbugira. Kati oyo mubiri oyo ndowooza mukategeera bulungi nnyo. Kwegamba w'olisimba ng'oliraanyiza ku kitooke, ekitooke ekyo kiba n'obugimu nnyo. Kati eddagala likwata mangu, libeera linyirira, liba lifaanana bulungi. Ate ekirala wabeerawo ekisiikirize, olwo baluyita olunyereketo oba akambula. Ndowooza mukategeera bulungi nnyo. Wabeerawo ekisiikirize, eddagala liba lijja kukwata bulungi nnyo. Mulimu eddagala ezzibu okukwata n'oyo yennyini gwe bayita nabbugira muzibu okukwata, naye omusimba ku kitooke akwata mangu. Ekyo kiyondo nga bw'okiraba kyo kitandise okuvaayo nakyo kitandise okukwata. Kwegamba w'osimba eddagala ng'oliraanyiza ekitooke liba lijja kukwata mu bwangu obw'ekitalo. Kye njagadde okulaga nga bw'olabye eddagala lisimbe oba olina ekitooke ewaka kyetoolooza eddagala bulungi nnyo lijja kukwata mu bwangu. Oyinza okuba oli mu kibuga mu kikomera kyo olinamu ekitooke kimu oba bisatu oba bitaano, kati simba eddagala ku kitooke okwo, eddagala lyonna eryo eryangu ery'omugaso. Njagadde mbalage nti eddagala eryo ddungi nnyo disimba ku bitooke liba lijja kukwata mu bwangu nga terikusumbuye. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi. Mweraba.